kanso ky'omuhenda akyogedde abadde tayina facts, alabika tannamanya nti waliwo n'omusango gwa Kabaziguluka, alabika tannamanya nti bano baaliko mu General Court Martial. Manyi bw'anaddayo n'asoma ebintu ebyo n'arefreshinga memory ye n'akola buli kimu, bwe tunaddira ku Lwokuna nga 29 tajja kukiddamu. Musango tugamba mu lufuutifuuti gubeera criminal. Oba ozizza omusango basobola n'okuteeka wali mu kaguli okubeera impositor, era gusobola n'okusazisaamu practicing certificate yo. Law Council esobola okuwozesa ne bakusazaamu ne practicing certificate yo. Ate ku legal team eno njagala okubalaga omwami ono Abubakar Ssekanjago. Ono mulaba ono yakiikirira Uganda Law Society ku Law Council. Law Council ekulembera mukyala Irene Mulyagonja. Bano be batuulayo ne batukangavvula. Kaakati ono y'omu ku bakangavvula ba looya okumenya amateeka. Kati atuule wano naye agamenye addeyo eri mu Law Council ng'ate yalina okukangavvula nedda kyalibadde kya bujega nnyo gye tuli. Ekyo badde tetuyinza kukikola.